baganda bange nimukosefu sirwa nsonga nti wakikine inamu alusazi siri bulungi naye mpaliriziddwa okuvaayo okwogera ku receipts ezijja ziyitingana ku social media abantu bagamba ziri fresh ziri biki naye baganda bange no company ebiregistered ate company buli muntu agimanya atamanyi kyagijjemu naye olw'ensonga ennungi ennyo nti kiba kirungi nnyo okukuuma records mu company era nze neewuunya nnyo bano abantu be bakozesa ebintu gwe noova eri n'oyogera by'oyogera nga tosoose kwekuba ku mutima kujjukira nti mbadde mu kino naye nkyogera wano naye banansimba mu maaso mu kaguli enewe bisibi ebindeese kubanga nze siri mulamuzi ate siri saidi neither byo byonna sibiriiko nze nabawa live yange mu provingiroko era ebintu bijja kujja bijja mpola mpola abamazima bajja kuvaayo hali kuba mu mutima ne bategeera nti ddala nti ensi eno tekungulu oba tekwemazaamu balivaayo ne beekuba mu mutima naye bwe kiba nti bajja kummalawo yonna ensi tetugenda nayo so nsooka naki kati buno obutabo bwange mbulaba bwe buti bwe bufaanana naye natwalanga obudde ebintu byange byonna biri organized kati ono bamuyitanga Sitirio yali nga ku media naye ngaafunayo kawikire salale ke kitegedde bulungi ono nga bamuyita Stuart Kagolo owulira date kyeno kino ba mikono gyabo bambajje wakati ndowooza bajje kitegeera ono bamuyitanga Kenny Jemba owulira bulungi guno mukono gwe wanaye kati nva kumuleeta kale kugamba ono bamuyitanga Emotions nsuubira kati nawulyako okusemba tali mu ggwanga kitegedde bulungi kale bwe tuba twogera ebintu bye twogera ono bamuyita Wilson byarabaha addukanya bundi gye bayita showbiz kitegedde bulungi so banange muleke kudda eyo Fred Bugembe mutuleke kudda eyo nga twogera bwogezi na bukyayi oyinza yes Brian ayinza okubanga ye mukyamu mu kino wanemberako ne mukwano gwange naye yajja dda bamuyitanga Matini Ndijo kitegera bulungi oba naye mufunye bufunyi ne muteekako kati awo mbasi bitegeera naye nga kiki eŋŋamba ono bamuyita Gabi kabuuka kaali kampi nnyo nako kaakano oba nako nkafunye bufunyi kati tuleke kwogera bintu omuntu bw'oba omanyi waliwo ekituuka nga ojja kufuna bufunyi nera ono Kagolo Stuart so eyo nevaayo Kenneth Mugerwa ono yalinga kameramani wange ng'akuba bifaananyi kati kiki kyengezaako okujjayo ku kino nti si buli omuntu ali careless n'ebintu bye era bano abawala nze simanyi naye abateeka mweyombeera kukola bintu bitali mu magezi ntegera bulungi nnyo omuntu bw'obanga wakeeranga enkya n'ofuna kasente ate n'ojja n'ogamba ebintu ebitali mu magezi kubanga oyagala okufuna amangu anyway sijja saagala kwogera nnyo kano kaani kano nako kaalinga wano walimu Bashafiki Basiteera baabano Shafiki Basiteera Shafiki Siteera waliwo nomuwala yabadde avuma ennyo simanya nali mufere tekitendwa simanya biki ye yalabirawo naddukirawo yabeerangawo n'akasente ka saluni n'afuna n'agenda neyetereza guno mukono gwe ndowooza gwe sigugwe nze simanyi so naye nga sente naye yazifuna nga 16 mu January 2018 ntegedde bulungi so tuleke kubeera eyo nti tulowooze nti amateeka geebase oba oliwa naye amateeka gajja kukola kitulamula nawuliddeko noono eyita Vivian Mutanda agamba nti siina kye nali mukoledde mu bulamu bwansi kitegedde bulungi konde zonna gundi naye gwali ku social media banne mugyetegerezenga bulungi nze I have no reason to hide anything nendabako wano ne mukwano gwange Zara Toto naye yajjakoko
munaye nga waliwo ebiganyemu nafunayo mu mbeera eyo era ndaba yono tekitendwa wano nyina yali oba yajja yatugamba ennyumba ye yamugwira we buddako eyo najja yanditiraseko kunene naye ebyo byonna saagala kuddaako ye naye n'ovuma omuntu wobadde naye ebbanga n'akuyamba nodda asikali wange sijja kwogera bintu bingi naye I'm very embarrassed n'abantu bambi zino sente nazikuwanga za maama wo $20 yali transporting addayo no signinga wano kitegedde bulungi so bwoba onvuma munnange ndekeramu akatiibwako tinasobola okuyamba omukadde n'agenda gy'alaze kitegedde bulungi ebisigadde byo tujja kuzuula slowly by slowly kitegedde bulungi akoye nikadde ebbali mwana abaana bintu byawe mpandiika bamuyitanga Kafodongo wano bamumanyi innovation yali ng'akola bintu bingi kuweza zino ndaba million 3 something Subuga Kevin naye yemanyi nzavaamu nakiteke kya mwesije bano bonna akasente bakafunda tugume so really tulina okuba ku mbeera Liliani nankabirwa bano baali baana bajja kumusaba kasente zino era zaali za mutanda Vivian allowances ze segedde bulungi so gwali eyo mu bintu byo byoli mu kuwoza wetugenda ate ku siteera uno siteera uno milioni simanya zali 15 allowances zino Shafiki yaliwo ina witnessinga naye ndi eyo abantu bavuma oluvuma Brian no sisobola kuddamu ebyo bintu byakyana kitubandi stera so kugamba bambi bwe tuba tuogera ebintu bye tuogera tubiveeko ano ndaba wano airtime bagamba tebabeeranga na masimu obazigizino baziteekanga ku bloka nembuuza namwe abantu abafunanga appointment okujja ku podium ndowooza Stella gomwakubiranga naye ebintu bwe bijja nolaba nga abantu babuukabuuka Stella uno wano milioni 7 kitegeera so really bambi sitegeera kiki kigenda mu maaso naye byonna like I said nti mbadde nina okuvaayoko okunyonnyola ku bintu ebigenda mu maaso kano katabo ka salary n'abakozi bensasula mbasasulira ddala gwe ngamba oli tasasula bantu tasasula bantu nga lwaki sisasula bantu ate ova mu nyumba eyo anyway Stuart bano baba neno sente zizino bana bafunanga sente ziliko olaba jukira kali kabadde ka wikire ne kano ka sente kabwe kennyini mpulya bulungi so twina byale abantu kangambe ne ku bantu abali ku podium ndiye abantu bampisamu amaaso nti sasa sulanda sente sikoze eki you know the truth abali iyo I don't have to explain much about this. These are receipts. This is a registered company kati NGO kati wanu botunulira kwa allowances z'abana bano ba ambassador ono Michael Mugwanya segedde bulungi Kenny Jemba segedde bulungi Kenny Jemba segera bulungi media coverage ono yali mukozi naye temumumanyi naye kati njogera common figures abantu bemumanyi abalala nabaweranga mu $. Esitegedde bulungi so olaba sorry yeah actually let me explain this is someone who was gwenali nzije bweru kujja okwashalinga events segera bulungi so tuleke civic events tuve mu bintu ebyokuddawo okubalaatira ku bantu mbona atadde ono Alex Muhanji zizino sente ze
oba guno omukono gw'ennimba ekigedde bulungi. So tuleke kubeera awo mu bintu bya omusajja waffe bills bali bajja media coverage vision group sente zaabwe zizino gravity tuve mu bintu by'okudda wano Cindy ibintu by'okudda wano ku baby love. I have all nina ebintu kwegamba ebintu bingi nnyo DJ Hats Shidi bantu bangi nnyo kati goboddeeyo nodda ku social media mbona akola ki onolaga Silver ono Clever J ekigedde bulungi imacha ina university ya Clever J you know so tuleke just kukulembeza buchayi tugende bugenzi na kintu kigenda mu maaso bambi tugende na kintu kigenda mu maaso buli omwatu mulize maaso nkalirira ekigera bulungi zino tuzaba blogs ekigera bulungi kati tugende bambi n'ebintu ebitwala maaso tuve mu bintu byokogera samwa ebisigade tubirekera amateeka sina kyengenda kwewozaako kyonna kimulawo mu kyewe nga omukyala naye kyali siti kibadde kimpitiriddeko sigade